Weewaawo kwaniriza nnyo gwe wenna ayakatwegattako ate era nga tugenda mu maaso n'okuba nga tuweereza eggwanga mu bintu eby'enjawulo omuli eby'obufuzi ebyenfuna kw'ossa n'ebintu ebirala bingi byetugenda mu maaso nga tukubamu ttooki omanye wawe oyimiridde naddala mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero lwa njawulomu tulina munnabyabufuzi ate era abaddewo nnyo mu nsonga zino ez'obufuzi bya Uganda nga muna NRM Lukure olumu amanyi okuŋŋamba muna NRM omulongoosemu simanyi ekintu ekyo aba ategeeza ki oba tulina abalongooseemu oba tulina abaganda ddala tulina abazungu ddala tulina byonna ajja kuba abitubuulira bulungi nnyo. Olunaku lwaliro tulina mwami Kakooza Godfrey kwaniriza nnyo tubulaŋŋanye. Nange wete muganda wange nange nsanyusa okuba naawe leero banga ddene mumbuzeeko kituufu ninga mwendi mu lubaga bitambula bitya ddala ebyekibiina kya NRM? NRM pate yaffe eno mwetuli mpola mpola nga womanyi era buli nyumba ebamu bizibu byayo tulwanyisa kino nga mwetuli era abantu tumutuukiriza buyinza bwe baatuwa emyaka 5 tuweereza abantu baffe. Lwaki weyita muna NRM omulongooseemu banga lyonna litubadde nga tutambula? Nze ndowooza kyenjawulo muganda ekinnawo kiri kimu nze omu ku balina abatinyi nnyo bwe si banzekka ozi n'omulago nyiza okugerezaako yanyigiza ebintu bino Kapiteni Babu nti ye muntu alaba ekikyamu naga kino kikyamu abo abantu bwe batya batusikeyo si muna endala ekikyaga kituufu ekikyamu gana kikyamu kirongoosebwe yensonga lwaki babita muna endala mulongooseemu era sijja kukola bulungi kakakaka ndeke njabbiga kino mwakikoze naye kibi ku nsi yaffe n'ebisebe maaso bijja era naffe abajja badirira kibi. Oba toliddemu kibiina lukwe oli ayinza okugamba omanyi oli ayinza okugamba lwaki ekibiina kyaffe olabye ekikyamu n'okyogerako n'otadda mu kibiina ate gwe asirikirira ekikyamu nga kikolebwa gw'oba osinza okulyamu ensi olukwe kubanga jjukira baganda baffe bagenda okuddayo gye bujja mu maaso oba ffe kyabo ogyonoonye bw'olaba omuli wenguzi oli nga abbasaza gavumenti nga muna NRM Lukuluga kamulekayo tewagende oba ofiriza baganda baffe kaffe tumugamba nti gundi lekeraawo mwami gundi lekeraawo ekimala kimala naye nagamba owaye kisusse endowooza kagiveeko. Emyaka 5 gitambudde 2021 tumumalako 2026 tumuyingira NRM mwemweteeka ku minzaani naddala no mu Kampala mu Lubaga we muli weeraba wa mwami Kakooza? Mu Lubaga wano ebyasinga tusumbuwamu sijjaga nti baatuwangula kuba nti abaatuwangula baali b'amaanyi Lubaga baatuwanguza lwa buzibu bwaffe nga NRM ffeffe nyini obwatulimu nga ffe nga beesanga omuntu omu alwanyisa munne olw'okuba oli akulaba oyambala ku saati enyirira alowooza wagijjemu NRM so nga basinga gaffe tuli balimi wikengerako mu kyalo nendimako egaffe busaabala nimbako nebyennunda nenkwaki nenkomawo kati endowooza y'okulaba omuntu munno nolowooza nti bwe kibe kya pate yakiridde kifo kyotambulamu nga ttiimu nemudde mu kwerwana nemugera naye buzibu obuliwo bwatugire bw'amaanyi muganda wange bava mu nsonga y'obumyufu buno kyova olaba waliwo ttiimu emu eya bannanyana bwegomba nnaku ezibasaba baga nti tusaba omyufu buveewo bannakibiina bo nga bo mu hawuzi ez'enjawulo beondera abantu babagala bakulembera era nze nkuba yalakisemba omyufu butukola kyamaanyi nnyo mu kutwonoonera. Omanyi nalabye ne mukana akalulu akakaggwa gwe mwakuba mu kamyufu yaza independent babadde bazaawo mujjuza ekifo kya Saara Mateke eyabakuba mu kamyufu ye yazza ate n'awangula akalulu wadde nga bagamba ensimbi yayitiridde nalabye ne Ssaabakonzi nga naye alumiriza aba NRM mutandise okwelumiriza nti ensimbi yayitiridde opposition n'agamba ati amazima gali nti twagenze mu kalulu kano ekisolo nga buli omu akimanyi tugenda kuwangula kubanga era leese ey'amaanyi yabadde wakati wa NRM independent ne wa NRM kitegeeza ffe tukola ki tulina okweterezaamu kuddala mu department yaffe ekuli ebyokulondesa waliwo tagenda bulungi naye ndowooza omukulu nawuddeko mukulu tangodo enaku ezo ng'agenda atereezaamuko waliwo ekitagenda bulungi ddala abantu abasinga tukwasa obuvunaanyizibwa okuyiwa okulondesa batuuka mu field ne beefula
bagodfather baani abenjawulo ennyo n'omusirika mugombolola erimu akolebwa okulondesa eyo n'akola obuvuyo bungi nnyo mu kitundu eyo naye kati kino kikyabadde egundi ekisolo kyabakunamizza bakitegedde tebali bakola bunakunaku ensi ekoze eki ebitegedde katulabe nga tujetereza ensonga tagitegedde weyavudde tujeterezaamu naye nga ku nsonga eyo era nja okutegeeza fe wano mu Lubaga wano wensinzira tutandisewo kaliki empya obukulembeze bwa disitulikiti yaffe NRM butandise okugenda mu parishes ez'enjawulo nga bulaga bana NRM nti for example olwo tuli wano tuli Mengo town nti parish Namene Bakoli mwe bannamene Bakoli mu mwaka guno mwe mulina okutuula mwerondere mu house yammwe kana house yammwe tuula ku Mengo primary school mwerondemu ani gwe mwagala okubakiikira ku bwa kansala kiyambe nti wali mukuwagira mumuwagira ne blockage dani okutuuka wali ere munaave ebbali gajjoni nakasebe kavudde ebweru gyavudde yazze wano nasamma twakasebe nga omanyi erembera ibala weeri wano najja n'awangula flag naye ku ground talina akoyo ki leka abantu berondera omuntu waabwe mu house gwe bamanyi gwe banaabakinga ki kino kinasoboka nekiteekawo nnyo empalana obutakolagana mu bantu oli n'agamba eyo lwaki bansudde bampalana abakoze bwe bati wenjogera essaawa zaale mwami John ku gomba laffe Lubaga essaawa ne wenjogerera kati abakiise kansala abasinga obungi aliwo ba Nup bangi wadde balonda siiko wa NRM balina akabyufu mu Nup tebalina kitegeeza kisoboka kaadi kisoboka abantu okutula ne bala nti gundi yasobola tukwatira kaadi yaffe ne bagimuwa n'awanguza abantu kisoboka ku kyoba omanya just bantu kwetekamu mpisa sanite mu bbonga bo nti gundi nekira wali kukkiriza tosobola kuva eri nga tosobola wadde okuba n'abantu atano abagoberera oganjala kaadi bagikuokole ki ekuyambe ki kkiriza amukola nti gundi yansingako wano atolera okkiriza okukulemberwako guli kankulembere nze namukulembere obuzi wali wano namwe naali mwantu basinga tebagala kukulemberwamuko buli omu agamba yasobola kitasoboka obwo buzibu oba kiva ku mukulu omanyi n'omukulembeze oli n'agamba yiye ngaafuzaana kati obuzibu buliwo entebe ennene wonna mu nsi mubeera si yagezesa tinange empankwatemu si yagezesa tebagezesa ntebe ennene kati beera essomero noteri master ogeza kati gezese mukola ayitwala era ligwa musubira omanyi nnyo mugalabi wali master w'amaanyi n'ava essomero erigwa tebagezesa ntebe nnene ate kikimu kyoba omanya John obukulembeze buva eri Katonda nze nesimbawo kifo ekimu eyo nze wankuba akalulu nga agenda mu koto waikoza Katonda yasazeewo lomala Nup akole ki kubanga mu kitundu mwada abeera nga mbadde nkola ki mbadde mpangale kitegeeza Katonda yamuwanzeko eddusikulu akole ki nze kagende osanga abantu saanyonyedde bulungi manifesto yange kule wenakoma okuseketa bijja kukola ki kale obukulembeze bwetwe butambula 2026 tukulinde nsobola okujja nga asazeewo nyetera nsoga nida kansigayo ebbali nkole pate yange kubanga nze essanyu lyange ngenda mu erimu buyinza kubanga era nkimanyi ba Museveni ne bwanaavaako leero kuba nze omu kubali wano tesobola Museveni nga muntu owagira kibiina simugire mu mwena nayogera ku masajja nnyo okufulaga NRM zira mugoberera gwe kachoga bwanaava wenkeera nga nze nva byobufuzi abo nga batono simugire nga muntu yanjaki nejala kimwenge simugire nga muntu mwagira nga kibiina era nze mba nonda basi sirona muntu tutulira face ya muntu kubanga ekyo omuntu akola ki avaawo nze ekikembera kyankola nti NRM sikanguza kubanga system ebanga eri mu buyinza ne betukoze nekibe kyanikiddwako kijjagira mu maaso kikole kitambule so si muntu so kinoomu era nze mbeera nga nenewuunya ennaku ezo nali ndi eyo aliko eyo mambuka eyo nembuza omuvuka omukwaliba nti newaayi nti mpulira muganda waffe bano abantu batambula bajjako ewammwe eno batunda mulamwa ki omuvuka bamuzungu nanga mulamwa gwe batunda nti gwakujjako Museveni koze katuli mu buzibu omulamwa okujjako oze ku ntebe singa bukeere kyanga avuddeko ngole pate vaawo ati mulamwa gwe kujjako musajja oli singa bukeere kya wavaawo mulala najja singa bukeere kya katumye tiketi yaffe tugimumma tugiwajjeri for example kali nga pate mwevaawo baako nekyoguza baliko basinzire okulonda ffe tulina emiramwa pate nali mu kwetambulira era naali mukyala agimanyi kwe basinzire okukola ki gwe noveeyo basajja abo babba butosobola kugamba nti nze bwobululu
nga kusinga n'obukiise mu kikola eggwanga. Omanyi oyogedde ku NUP entalo nyingi ezibaddeyo abantu ne bavaayo nga mmwe bannabyabufuzi abatunulira ensonga ne mugamba tetukyalina opposition. Tugenda mu kalulu ka 2026 bingi ebiriwo tulina opposition bw'ogamba nti no etambuza kujjako Museveni talina kigendererwa kyogezaako okutangaaza eri abantu. Bambi obuzibu obuli mu Uganda buli bumu aleeze nsinga kunakuwalira ku bavubuka bannange n'abali mu egi yange kuba nze ndi mu myaka 35 alawundi awo nensaasirako bannange abaliwo. Tebamanyi nti abantu be bagoberera balonja kukyusa mbeera yaabwe, so si kukyusa mbeera ya ggwanga, kukyusa mbeera yaabwe. Kubanga omuntu abantu abo babayiriddewo omubiri bangi be bakubye mu paalamenti obalabye bangi be bakubye tiyagaasi bangi abagenze ku bitanda babafiirira. Bwe kiba nti omuntu okubeera mu buyinza ebbanga eddene bwe buzibu bw'Abannayuganda singa ne Bonamboze tali mu Nupu kuba Nupu ekigere kyayegamba muzeeyi amaze ebbanga ddene mu buyinza. Singa mwami Imiza Segona tali mu paalamenti kubanga amaze ebbanga ddene. N'abala bangi kuba bangi akoze ekyo baliyo naye ensonga y'abantu bangi bakulembeza era zisaasira abantu bangi. Kyokula bano abaana bavuddeyo basibe bakirambise bulungi nnyo batukozesa katika mukimanye nti oli aba akuyitira kagere yaguse ki ensonga ze beera omukulembeze omutuufu ekafamire ebeere mu ggwanga wano buli buzibu bwonna bw'okinkula mu ggwanga bugisanga wano naye famire eri bweru guli wano mu Uganda okyankalanya wano babeere wano gavugira nga weebali tusoja embeera nabukaba nga weebali baddukadde bweru gwekulembedde wange agende akole kikkiriza ekyo. Wewa oyo gwe tulina olunaku olwaleero mumuwulidde bulungi mwami Kakoza Godfrey nga okutemeratemera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga eza NRM opposition zonna agenda azikoonako ate era yalumiriza agamba opposition tebalina mulamwa gwe batunda eri bantu. Naye mwami Kakoza ogambye ababaka bano baluddeyo okonye kuba NUP kibiina kipya oli ayinza okugamba n'akagenda mu parliament ng'owekibiina kya NUP omulundi gumu biri byonna ebikadde n'abyerabira tinaliko oba mu DP naliko mu FDC naliko mu Alliance whatever n'atululira kino ekibiina kyokka ng'ate owammwe ate era omukulembeze wa Uganda ali mu kibiina kimu tasaasaganya. Ate era bw'oyogera bw'otyo nja kukujjukizaamuko okuva mu 1996 mwami Museveni teri mu pate NRM twali mu movement kakigeza nawe kakyobogamba wemba mbala emyaka nagiri mu kijeeko yatugamba kadi yekyali mu NDP kanagiri mu kijeeko emyaka gikole ki gife oba endowooza gyogataludda weeno nagiri mukole ki naye nze endowooza bwenti kale nange obijjeyo gundi amaze ebbanga ddene mu buyinza kabe namboze kabaani yenna kasita abantu basobola okuba nga bakuwa obwesige ne basobola okukulonda ne bakubamu n'essuubi aye naawe mbasaba babalonze mu mbeera ng'eyo toyiwayo bantu bo tokulembera byabufuzi buli kiseera kulembeza nyo abakiise kansala abasinga obungi aliwo ba Nupu bangi wadde balonda siiko wa NRM balina akabiyofu mu Nupu kitegeeza kisoboka kaadi kisoboka abantu okutula ne bala nti gundi yasobola tukwatira kaadi yaffe ne bagimuwa n'awanguza abantu kisoboka ku kyoba omanya just bantu kwetekamu mpisa sanite mu bbonga bo nti gundi nekira wali kukkiriza tosobola kuva eri nga tosobola wadde okubona abantu atana bagoberera oganjala kaadi bagikuwa okole ki ekuyambe ki kkiriza amukola nti gundi yansingako wano atolera okkiriza okukulemberwako ewe guli kankulembere nze namukulembere obuzibu oli wano ndamwe naali mwana basinga tebagala kulemberwamuko buli omu agamba yasobola kitasoboka obwo buzibu oba kiva ku mukulu omanyi n'omukulembeze oli n'agamba yiye ngaafuzaana kati obuzibu buliwo entebe ennene wonna mu nsi mubeera si yagezesa tinange empankwatemu si yagezesa tebagezesa ntebe ennene kale beera essomero noteri maaso ogeza kati gezese mukola ayitwala era ligwa musubira omwanyi omugalabi wali eri maaso w'amaanyi n'ava osomero erigwa tebagezesa ntebe ate kiri kimu kyoba omanya joni obukulembeze buva eri Katonda nze nesimbawo kifo ekimu eyo nze wankuba akalulu nibanga agenda mukoto wakoza Katonda yasazeewo lomala Nupu akole ki kubanga mu kitundu mwadabe nange mbadde nkola ki
mbadde mpangale kitegeza kalera muwanze keddusi kuba akoleki nze kagende osanga abantu saanyidde bulungi manifesto yange kuno wenakoma okuseketa bijja kukola ki kale bukulembe bwe tubutambula 2026 tukulinde nsobola okujja lwanga asazeewo nyatera nsoga nidda kansigayo bali nkole pate yange kubanga nze essanyu lyange ngenda mu erimu buyinza kubanga era nkimanyi ba Museveni ne bwana avaako leero kuba nze omu kubali wano tisobola Museveni nga muntu owagira kibiina simugire mu mwena nabugire ku mazajjo ne bakofulaga NRM zira mpugogoberera gwe kachoga bwana ava wenkera nga nze nva byobufuzi abonga batono simugire nga muntu yanjaki nejali akimwende simugire nga muntu mwagira nga kibiina era nze mba nonda basi siro na muntu tutulira face ya muntu kubanga ekyo muntu akola ki avaawo nze ekikembera kyankola nti NRM sikanguza kubanga system ebanga eri mu buyinza nebe tukoze n'ekibo kyanikiddwako kijjagira mu maaso kikole kitambule so si muntu so kinoomu era nze mbeera nga neewuunya ennaku ezo nali ndi eyo aliko eyo mambuka eyo nembuuza omuvuka omukwano nti newaayi nti mpulira muganda waffe bano abantu batambula bajjako ewammwe eno batunda mulamwa ki omuvuka bali muzungu nanga mulamwa gwe batunda nti gwakujjako Museveni koze katuli mu buzibu omulamwa okujjako oze ku ntebe singa bukeere kyanga avuddeko ngole pate vaawo ati mulamwa gwe kujjako musajja oli singa bukeere kya wavaawo mulala najja singa bukeere kya katumye tiketi yafe tugimumma olugiwajjeri for example kali nga pate mwevaawo baako nekyoguza baliko basinzire okulonda ffe tulina emiramwa pate nali mu kwetambulira era naali mukyala agimanyi kwe basinzire okukola ki gwe noveeyo basajja abo babba butosobola kugamba nti nze obululu nga kusinga n'obukiise mu kikola eggwanga omanyi oyogedde ku NUP entalo nyingi ezibaddeyo abantu ne bavaayo nga mmwe bannabyabufuzi abatunulira ensonga ne mugamba tetukyalina opposition tugenda mu kalulu ka 2026 bingi ebiriwo tulina opposition bw'ogamba nti no etambuza kujjako Museveni talina kigendererwa kyogezaako okutangaaza eri abantu bambi obuzibu obuli mu Uganda buli bumu ate nze nsinga kunakukolera bavuuka bannange n'abali mu egi yange kuba nze ndi mu myaka 35 arawundi awo nensaasirako bannange abaliwo tebamanyi nti abantu be bagoberera balonya kyusa mbeera yaabwe so si kyusa mbeera ya ggwanga kukyusa mbeera yaabwe kubanga omuntu abantu abo babayiriddewo omubiri bangi be bakubye mu paalamenti obalabye bangi be bakubye tiyagaasi bangi abagenze ku bitanda babafiirira bwe kiba nti omuntu okubeera mu buyinza ebbanga eddene bwe buzibu bw'Abannayuganda singa nebona mboozi tali mu Nupu kuba Nupu ekigere kyayegamba muzeeyi amaze ebbanga ddene mu buyinza singa mwami Imiza Segona tali mu paalamenti kubanga bamaze ebbanga ddene n'abala bangi tuwe bangi akoze ekya baliyo naye ensonga y'abantu bangi bakulembeza era zinsaasira abantu bangi kyovula bano abaana bavuddeyo basibe bakirambise bulungi nnyo batukozesa katika mukimanye nti oli aba yakuyitira kagere yaguse ki ensonga ze beera omukulembeze omutuufu ekafamire ebeere mu ggwanga wano buli buzibu bwonna bwotinkula mu ggwanga bugisanga wano naye gwe famire eri bweru guli wano mu Uganda okyankalanya wano babeere wano gavugire nga weebali tusoja embeera nabukawo nga weebali baddukadde bweru gwekulembedde wange agende akole kikkiriza ekyo wewa oyagwe tulina olunaku olwaleero mumuwulidde bulungi mwami Kakoza Godfrey nga okutemeratemera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga eza NRM opposition zonna agenda azikoonako ate era yalumiriza agamba opposition tebalina mulamwa gwe batunda eri bantu naye mwami Kakoza ogambye ababaka bano baluddeyo okonye kuba NUP kibiina kipya oli ayinza okugamba n'akagenda mu parliament ng'owekibiina kya NUP omulundi gumu biri byonna ebikadde n'abyerabira nti naliko oba mu DP naliko mu FDC naliko mu Alliance whatever n'atululira kino ekibiina kyokka ng'ate owammwe ate era omukulembeze wa Uganda ali mu kibiina kimu tasaasaganya ate era bw'oyogera bw'otyo nja kukujjukizaamuko tekuva mu 1996 mwami Museveni teri mu pate NRM twali mu movement kakigeza nawe kakyoba ogamba wemba mbala emyaka nagiri mu kijeeko yatugamba kadi ye ekyali mu NDP kanagiri mu kijeeko emyaka gikole ki gife
oba endowooza gy'ogatta ludda weeno nagyo mukole ki naye nze endowooza bwenti kale yena ng'obijjayo gundi amaze ebbanga ddene mu buyinza katonda mboze kabaani yenna kasita abantu basobola okuba nga bakuwa obwesige ne basobola okukulonda ne bakubamu n'essuubi aye naawe mbasaba babalonze mu mbeera ng'eyo toyiwayo bantu bo tokulembeza byabufuzi buli kiseera kulembeza ngaokuŋŋanyiza ebipiira olina byafuzi omwa bawadde ebipiira ngaabivuga mu kkuba oba kubyokya abakusovaawo tabalikokosabalungujja wansi awo nga gundi sooka ojje wano naye gwoza kyogenda okukola kituufu oli akuwadde emitwalo ebiri singa bajja okukwata banaakwata oli banaakwata ggwe naye nga alowoozaamuko omwana wo gwolese kali mukyalawo ogaŋamba kansala omubulidde amazima kambiveko nzire ewaka naye banna balala babiri babakwata ate bino nti abavubuka bano be batiikingiranga opposition akalulu kakati gyoli kankubula ekintu kimu omanyi biri awo bibuzaabuza ebintu bingi njagala abantu bonna bali mu Uganda bakimanye nti akalulu asinga obuwagizi yawangula n'okubba akalulu yawangula biri ati asinga obuwagizi n'okubba akalulu nyinza okuba nga olaba nawe alina obuwagizi obungi era omusanga kalulu wabba nze gyolina kubulya akalulu akabadde nze nakulya akalulu ka pulezidenti wano mu lubaga wano lulungi sibu yava wagulu wa pulezidenti balagira ajati minisita n'alagira mukulu Faruku Kirunda ne minisita Babalanda tebampa obuvunanyizibwa obwo wano nenkulembera akalulu wano naye nanya akalulu kyeki wano waliwo omubaka omuwanje muvuddeko mu maaso eyo bamugamba owangudde akalulu naye nga alina ebokisi yawulu mu muroka nimugamba owangudde akalulu yasiri keesi kambeyo nola emergency mukomu wano sijja kubwogera naye nga yakabokisi oba abujja byasibe gye yabujja akalulu buno kafuluma katya why buli kimu kisoboka si mu Uganda yokka ne mu nsi yonna ekimu kikola ki kisoboka nze wano nawulya General Museveni aliko yali munyonyi eyo n'agamba abantu bamubba obulu wano naye mpulira ku social media balekaana olwo kite kulekaana kubanga era kuwa yakinkize kulekaana kankuwa yakinkize kulekaana Museveni bakubba watya akalulu nze Johnny wano mundeeba wano baga division kakiro sikyogeramu ku TV n'emu ku media yenayena n'emu webayita ku big ways waliwo polling station ziri ezi eya bagita A to M endala M to Z Bobi Wine yafuna obululu 1033 ku box A to M Museveni yafuna obululu nga 3 something awo naye nga we byali ku papa yemu bwe biti wabikopera wabipestinga wabisa ku M to Z olina abeera nga obululu bwafunye exactly ku box emu ku box bwafunye n'obufude bweno obumanya obubbi obwo kino erikodi gyeziri ku polisi yemundeeba kulebe likodi bweri kankula kasembayo obubbi bwa bululu omanyira ababulimu obwo abaana be bateekawo okulondesa bebasiba anti bagaye batiikinga ngaabo mufeka alo atiikinga oyo ngamba kukola atiikinga tatatawa tena access ekwa DR form ndikuona alondesa ono oyo presiding officer yala oyede ngamaze ngayede okuliya naye ogamba nti nno omanyi njagala tugende empola akalulu kano gavumenti eri mu buyinza yekategeka era bonna bagenda okukakolako nze oba oli opposition oba omulala yesimbye ateekawo ba agents naye nga baofficers bonna baleetebwa gavumenti kankwanguyizeemu njala nnyo mpa reference kuba ensinga otegere nnyo yes Lubaga division tulina emyuka 13 akulira okulondesa wano abeera omu bamuyita yalinga luli ADR assistant district registrar kabamuyita oba assistant district elections oba officer oba bwebita assistant bwebityawo kakati adeya bwemuvaako oyo kuddakaddako bamuyita supervisor supervisor yabamyukawa tiwomuvaako kuliko ba parish election officers
pewo abakuli okulondesa kati abo bokka bakozi ba gavumenti isibe emanyi kati mbisera byakalulu ono akuli okulondesa mu parish omu bamuwa obuyinza okulonda abana okuvetinga okwefunira nakola ki bukyali wano kakati mubanja abasabye okujja okulondesa bunabona tebalabenaaremu ku Kiviri polling station enajala nkumbi 2 mu masanyalaze ground awo webalaga Bobi Wine awangudde era akuli okulondesa yabuka mubanga okusooka tuwangudde oza kino kivako ki covid nkayira kankuwa kasembayo bwogenda weta mu kitawulizi zone emutundu ku polling station y'amasanyalaze abantu bajja okulonda bana abakadde abakyala kyawe akumba kana kayonda ngaliko kikamutweberemu akuma akameta akaako naye kayitawo katya kakati nebuuzanga gavumenti tekireje bamuhakinga ekirala ffe twefuulira abagezi eno mwene naalemu bali abantu obise ebisinga ffe tubeera mubagezi eno okweyombeyombya kwevumavuma kuli wabasabeza saba bakamyufu kange biki bikyawo simanyi timu muhoozi simanyi timu museveni simanyi biki ebyo eri babakuwonga obutubba kalulu ffe tumukulwanira eno biki omanyi buli omu agamba ono yabba ono yakola bwati kati tutunuulira kino abaana bano kyebakola nti omukulembeze yes abatadde kyebakola kibalekawa ebigambo bingi byeboogera ebiseera ebisinga abantu bano abamu babasosola olumu mu bitundu gye bawangaalira oli n'agamba kanjogere nnyo omukulembeze ampe ekifo kyoba tubalabyeko ba presidential advisors oli n'ayitirawo awo just lwabikolwa bye ebyo olowooza nabo tebabaza ekyo nkuleba ebintu bibiri nze sandyagadde kumpa kifo era pulezidenti oba awulira oba yina awulira yenna yandyagadde okumpa omulimu lwakuba njogedde nnyo olwakuba nzinya amazina amaganda mangi nnyo nzinya amazina amaganda mangi nnyo olwo ngende nkuliyo samaliza yali yakawooya oba gulyambye kakati jangu nnyo zinya amazina nedda mpa ku lwa busobozi bwange kyolaba kyenakolaki kubanga abantu ngaabo boolabaabo ne batuuka awo ne bafuuka baferiyazi ne batuswaza abaana bano okusinziira ku bbanga lyamaze mu kkomera gyoni olaba obuzibu obuliwo wano balina obusungu abantu abasinga tebasibwanga kuwano mu Uganda kyovula kirekire eri wano nze nemukwanga yagamba nti kasobola uli abankutte ne bagati ku poliisi nga baagala miliyoni 2 kima TV yakagitunde kuze TV gyokoledde emyaka 3 koi kugambye tunda tobuuza bingi TV gitunde eveewo yagikola nki kati oli wanaku libuna ku 2 ku poliisi sasa emyaka 3 plus mukomera sikule bazimu ngali mukomera ka TV wali eri embaga egenda maaso erubaga yasaba kunzi ali ka TV wali eri obutambula mu kipale ekimpe ku beach mu Florida ne first lady we magere bali mukulya bulamu so obusungu we buvowa ali ku beach wali ngerasa yevira avuga mpengondi yarasa yevira bodyguard ngavuga mpengondi ali kuuza mpengondi kigomala ali leyo omubiri yateka wembere yogere nyinyo yakasuka amanjija kwa buli kimweri kikyora yakole abaina kuyiyambere ne mutasa akole ki niye dibura abere bulungi ekyo abantu abana badde ebole joni entegere yabo yanjawulo otuke ebweru ina mukazo yagenda bambu atwala dda ina omuli babu atwala dda ngobenye tani kwekoze eki nakati ntandike rudda oboli yawo ngala kuisola ka media ngo jango tipi uyo kwa ki yogera ko wano jango munaye ABC bibityo okisajja kutuka abala bana beya abale omukwaro babaja kola ki ajja kuyo yagere byagenda ala bajebu ina ali bagende mu PFF bagende rudda wa bibityo n'embeera kozi kito kyamu kyotayagala embeera bwebeera embeera enyigiriza bangi n'ebyenfuna nga mubitwalidde abamu tutandise okweyuzayuza lwa byanfuna NRM temukyalina mirimu gye muwona ddala ffe abavubuka nakyo kikosezza nnyo kakati era nze ntera nnyo okwewuunya sitambuddeko mu nsi nyingi nnyo ezabweru nengezeko mu nsi nga 2 naye ezimu ku nsi ezisinga okuba abasabiriza America ezimu ku omusinzo okuba abasabiriza abali mu bwetaavu actually omusinza nezi shelters abasabiriza kyakulya ku nguulo ebasinga obungi bahomeless basina wensula naye nga essala egyo gyoli okubuuza ensi mu nsi gyogenda mukko ogamba yodda asa America
kitegeeza ebizibu byawo okwabuli obuzibu lumu n'abakulembeze baffe mmwe baffe nadamu abali mu NRM abasi kuyamba abantu baffe temukole kimala omusajja abawadde obuyinza abawadde obuyinja mutambula mu bugombe bugera buja wiwi temuyambe bati kimala bantu batini nnyo wano gyonna abayambye abantu bano batini nnyo balakungayo minisita Muyingo abo bati balakunga batini bati Muyingo Kasolo batunuddele ne bwakaawo bweze kati kuni ambe kubaki ko bantu ngene mugere obuze ono mwakola ndaga tawo Muyingo bali twasuula Kasolo n'abala bati si bangi nnyo naye nga tubaze mu gavumenti emyaka n'emyaka wali nga obala kimu gyavudde ewaabo teri makulu tulina wano nze mbira mulungujja wano mulungujja yesinza ono baga okufuna omukisa gwabakulembeze mu gavumenti mufunye muyane IGG tulina vice president wa Mulubaga tulina prime minister babiri nide mulungujja si Mulubaga ndo mulungujja kankolungujja kapalisha kamu mwani ba prime minister babiri Kintu Musoke ne Mugenzi Sibambi nimba vice president second nimba mu IGG sijjamu ne nyako ba IGG waera otuka ere yabeera embeera kuli yakyuka ewo walungi genda obuzawo mu kibuza bonna nize va mulungujja awo muzeeri wa Central Zone foti singa ebinya foti accident sawa ajja kugamba si yabikola gajjo tikangubuliye kulembeze zijjo sawa kangubuliye wano awo tubadde wansi awo oyitidde awo awo nga kukuba ligenda ku Leja University awo waliwo ebinya ebiri awo ebisoka ebyawali bipya nadda buzzi wali eri abalala baŋŋamba musajja we nabe mutufa nakuba essimu eki watawulikira mukama wange tusaba oba ofunyeeyo tuyambeko enkeera namwambeka yaŋŋamba we bayikola ki kunzijukira mulimu gwange enkeera nasirika siyambakolaki nieri mukubidde essimu kukinya ekiri mu junction awo kuja ku Sentema aŋŋambe kanfune obudde wiiki eno bajja bakoleki tukisaana vice president oba prime minister obaani oba minister awo kiraga system zinfo ekyo nze ndowoozamu kiraga nti abantu abamu be bawa ebifo tebasaanidde kuba nabyo abantu abamu basaanira kuba na mirimu gyakulunda nababa mirimu gyakulima tuyembaza genkubuulira ate okulima nga nemwanyi yiyo mwagikubyemu ebitu kyaffe mwana nze namuzaala nze musiseeyo nga ndaba era byakola lwakubali obuzibu obuliwo abo abayagadde bakyeripemu tuyinza kungana esaati bakyere esaati yaabwe nzaze wongi wegijja njedize giteeke ogitwala iyo ogitutta otya omulimu ogwakolesa si gwokola emirimu ate giyamba balwana gavumenti kola omulimu ogwakolesa so si gusanyusa bali eri ye kyakola UCD ebadde ekola mirimu gisanyusa bali ba opposition abagiyamba kuyisa bajeti zaabwe buddawa mu palamenti bingi ebikolebwa ate era bingi ebikyakolebwa bingi ebitambula nga tukola kusanyusa mukulembeze wa ggwanga oba okitegeera mwami Kakozi nkuwulira omukulembeze yandabye atya nkyasobola okugenda mu State House nkyasobola okudda eno naye nga tokola kikulaakulanya abantu joni olwamala tutya embeera eno era obuzibu bwovaawo obuzibu obuli mu Uganda buli omu buli bwegambye ti abantu abasinga bawa ebifo obanga bagwamu bigonga kugwa mu bintu nze omu wano nga bakalonda prime minister mama Nabbanja nagamba oyo nalikosa nakulabyawo nengaba abantu naye omukazi ono ajja kukola wadde mulabanga sijja kyogera kuba oli muntu munene mulabanga ali awo bwatyo naye Nabbanja ajja kubamu ekyenjawulo omubaka omu ow'ekireeyo nagamba tasanye kubawadde moneta nokulembera bondi tasobola naye sabazayo gyakubulya ng'ojja ku President Museveni omu ku muntu amanyikidwa the whole Uganda Nabbanja mu bantu bonna olw'okubuuza abannayuganda basinga nti prime minister abaddeko ng'ojjako Nabbanja yaani bagamba simumanyi sikyamujjukira bulungi kwegamba kikyengezawo okuleeta nze kisigwa okunnuma ennyo ddala mu pate yaffe NRM yemmwe abantu abayiyeyo President Museveni n'abayiyeyo bannayuganda tola mwami Museveni nga muntu omwami mwami Kakoze ekikuluma kyanjawulo opposition ekuluma nnyo
ne NRM ekuluma nnyo ate ono mu Uganda kyokyoka kankikulambulye bulungi nnyo nalozaamu nakikubuulidde nakyogedde n'okifuna bulungi bwe nkugamba nti omuntu omu atambula agamba nti struggle yaffe yakuyamayo Museveni naye nkugamba nti singa Museveni avaako olwaleero olwo mba ntegeeza nti mu Uganda temuli opposition kubanga ekigambo mu opposition kitegeeza ki very simple bwe mbeera ku opposition asomye joni tuli ffenna nze naawe tugenze mu kalulu ffenna ompangudde omulimu gwange nga omuntu w'omutima omulungi kujjukiza batakoledde bantu ensonga eno gitereezeemuko anti opposition yagamba tompalukisa kwogera ku bintu wembyogerako tokola nakuwa ekifo kiramba nenkuwa n'entamba nenkuwa ne bajeti kyotambuliramu nga nemboka ya gavumenti bwotambulira okubaza kampeyini eyo mu palamenti kiramba kiki okikozesa ki kulwana kwekalakaasa nakuwa ekifo kiramba kiriko bajeti yakyo ekyalopu kiriko entambula kiriko nti abavubuka bano be batiikingiranga opposition akalulu kakati joli kankuwa ekintu kimu omanyi biri awo bibuzaabuza ebintu bingi njagala abantu bonna bali mu Uganda bakimanye nti akalulu asinga obuwagizi yawangula n'okubba akalulu yawangula biri ati asinga obuwagizi n'okubba akalulu nyinza okuba nga olaba nawe alina obuwagizi obungi era omusanga kalulu wabba nze joni akubulya akalulu akabadde nze nakulya akalulu ka pulezidenti wano mu lubaga wano bulungi simu yava wagula pulezidenti balagira ajati minisita nalagira mukulu Faruku Kirunda ne minisita Babalanda tebampa obuvunanyizibwa obwo wano nenkulembera akalulu wano naye nanya akalulu kyeki wano waliwo omubaka omuwanje omuvuddeko maaso bamugamba owangudde akalulu naye nga alina ebokisi yawulu mu moroka nimugamba owangudde akalulu yasiri keesi kambeeno ba emergency wokomu wano sijja kubwogera naye nga yakabokisi awo abujja byasibeje yabujja akalulu buno kafuluma katya why buli kimu kisoboka si mu Uganda yokka ne mu nsi yonna kimu kikola ki kisoboka nze wano nawulya General Museveni yali munyonyi eyo n'agamba abantu bamubba obululu wano naye mpulira ku social media baleekaana olwo kite kulekaana kubanga era kula yakinkize kulekaana kankula yakinkize kulekaana Museveni bakubba watya akalulu nze joni wano mundeeba wano baga division kakiro sikyogeramu ku TV n'emu ku media yenayena n'emu webayita ku big ways waliwo polling station ziri ezi eyo bagita A to M endala M to Z Bobi Wine yafuna obululu 1033 ku box A to M Museveni yafuna obululu nga 3 something awo naye nga we byali ku papa yemu bwe biti wabikopi na wabipestinga wabisa ku M to Z oyina abeera nga obululu bwafunye exactly ku box emu ne ku box bwafunye n'obufude bweno obumanya obubbi obwo kino erikodi gyeziri ku polisi yemundeeba kulebe likodi bweri kankula kasembayo obubbi bwa bululu omanyi ababulimu obwo abaana be bateekawo okulondesa bebasiba anti bagaye batiikinga muveka ali atiikinga oyo ngamba ko atiikinga tatatawa tena access ekwa DR form ndikuona alondesa ono oyo presiding officer yala oyede ngamaze ngayede okuliya naye wogamba nti nno omanyi njagala tugende empola akalulu kano gavumenti erimu buyinza yekategeka era bonna bagenda okukakolako nze oba oli opposition oba omulala yesimbye ateekawo ba agents naye nga baofficers bonna baleetebwa gavumenti kankwanguyizeemu nze gyona okumpangula nga nonze gwe kwada akaluka kamu ne bampangula nvayo ndi musanyufu kuba mmanya omutima gwange ntadde watuufu okola ki nvayo nina musanyufu nnyo nze bankuba akaluka babu navayo nze esinga kuba happy naye nga abawamu tonna bali mu nnaku nakimanya nti nonze akalulu kange nkawadde omuntu omutuufu abadde akiikirira
akikidde ebirowoozo byange wadde bampangudde naye ndi musanyufu kubanga ebirowoozo byange oyogemaki gamba nensuula bituusaayo bayise ebbanga ki Kampala bwe kiseera akaaba negye bwaliddukidde yali mu maziga tufa temumuwa buyinza kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe ate obuyinza bulidda wali abugaba yabwegabira yayisa amateeka omanyi mwami Kakoza okuba ne office nga tompadde ebikozesebwa tompadde zi computer tompadde entebe z'abagenyi tompadde buyinza that means ompadde ani ayisa budgetekibuga naye jjukira mwami Lukwago aliko ani nankulu oba senkulu alina okuddukanya ekibuga budget eneva mu parliament nejja so naye waali okufollowinga emirimu kakiro kakiyigiriza abantu bonna budget z'ekibuga Kampala abaziyisa ekikoma mu Lukwago si parliament kyovula basimbidde kuyisa budget nakatisalayo kati tezinayita nga bekwaza ensonga ya devolution obuyinza buddeko ki ku magombolola naka tezinayita budget lwaki olowooza tulina okudde tubanyonyola tubalage nti at least tuteekateeka okukola kyokuzayo ki obuyinza tubawe essuubi naye Kampala aganira wa Kampala alina meya Kampala alina minisita alina minisita omubeezi alina bakansala aganira wantu waganira Kampala banneka mbawuli waganira power centers nyingi ati kati abalina obuyinza ku Kampala bangi eno ofisi ya minisita ekyo esaba byayo eno ya sipiika esaba byayo Olukwago asala ofisi ya executive esaba byayo kati niwabulawo obuyinza buva obutuufu ono speaker madamu Lirika awanyisa executive ya Lukwago Lukwago alina minister of state kyofa bevuma kati netubeera nga tuli mu kavuyo akaako era ofisi jeewo Kampala ena ofisi engi mwebale nnyo mwebalire ddala mu mwenna abatambudde naffe olunaku olwaleero yoyo mwami Godfrey ng'akunnyonnyola ebizibu we biva abavubuka abateereddwa ayayaya kuba yagamba munnange bakoze kituufu simanyi ekyokutandika okwogera simanyi wa gye biggweera naye katulinde 2026 we kanaatambulira ate era abantu abagenda mu maaso n'okuba nga baagala okweyagaliza obukulembeze batandise okugyayo empapula like okulaga obwetaavu ebibiina bitandise tojja funa kaadi yagamba tewali opposition nalemu egamba bagibba akalulu tojja funa kaadi ojja funa kaadi so byonna katubirinde ate era tujja kuba tubikutuusaako mpolampola weekuumireko toviirako ddala tujja kuba tubikutuusaako mpolampola omanye ani aliwa ani gwe bamye kaadi ani addawa zonna ensonga obe nga ozitegera bulungi nnyo eza Dr. Kizza Besigye zikyali mu kooti akyali ku limanda toyogedde ku Dr. Kizza Besigye katono nnyo lwakuba nti ensonga eziri mu kooti tebazoogera tekimanyi health naye mbadde nsaba na Uganda naffe abantu baffe abali ku mirembe egy'enjawulo ebiseera ebisinga bawe ensonga ebaddeyo tosoka nnyo kukyamuka nnyo kubanga mbale kiri kimu nali mbaddeko mu bukulembeze nali mbaddeko mu bya security mbagambye emmotoka eva gyeva nejja mu kyalo X nekiwa omuntu Joni ogwo lwaki olowooza Joni waba kimi twali mu kitunzi nerungujja ne bajja lwaki mu mukyala kubira bya okufa kwa Owendiga omukyalo ogwo oyo bannanga abaali awo mu kitunzi ludo biki bikyavuka koza mulindeeko temukyamuka tuli mu kitunzi abantu abasuke mu nkubi ezi nowooza lwaki bakimimu omuntu omu byebyagenda okuggwera bwebiti ng'ekkooti ekoze ekiga nga yomu kubasemedde ensonga tetwategeera kati imagine singa nawe Joni ng'omu kuba wali ng'ossaawo embeera kibi kyawo nawe n'olugenderamu olw'okuba okyamukiridde nnyo musoke mulindeko kkooti ekyatambula bakyanoonyereza ne bigera mu maaso ate Joni kankayiseewo bagamba kamwa kabi kasasiro gange Dr. Besigye yayogera lunnyo wano n'ensi ewulira n'agamba nti akalulu tekakyasobola kujja kumwami Museveni kitegeeza yalina pulaani ekola ki sigambye nti wekiri kale mwebale nze Ankunda Joni tugoberere ku mikutu gyonna
ojja kuba ofuna bulungi ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga. Muhammad Musa Kigundu kwali ku kamera okulaba nga kutuusaako byonna ebitambula ate era munoonyeeko gwe wenna alina omukolo gyonna gikola egyo camera work ekikolagana ne camera work. Muhammad Musa Kigundu ajja kuba abikutuusaako. Bayaan.